bino byonna mbikola lwakwagala nti yandaga nti anjagala era nfaako. Era ebiseera ebisinga nsobola okubeerawo naye ku online nga tuli ku vidiyo kuba ku makya budde kuziba. Sometimes mukubira mu kiro mu budde bwonna buli kyonna kyaba agenda okukola kale agezaako okuntegeeza nembeera informed mu ekyo nga sirina kubuusabuusa. Wanjawulo nnyo gyendi era njagala mwawule nti wanjawulo gyendi ku balala kuba ku lunaku luli bangi abajja okufaayo nga buli omu amukulisa amujaganyizaako amwebaza buli omu ebirungi byamukoledde ne byabakolera okwebaza kujja kuba kungi. So nenjagala nze nga nze mbeere wanjawulo nnyo gyali kwabo. Sokola besente gwese. Sokola besente. Yegwe isima. Nedda. Wadde oli obusente bwo. Ate isima. Bakuyise dda isima wano. Ate isima. Agambye isima. Kale kusema official kwoli subscribing ku mukutu guno kusobola kubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'osinziira okubira ate otulaba kwebaza okubanga ate osubscribinze ku mukutu guno ate n'olaba videos zonna zetukola ate okusobola okubira ate ozigobera weebale nnyo weebalire ddala. Tuli part by banaffe aba Rosemary Beddings. Rosemary Beddings basangibwa awe Kasubi ku bitaala kukikkirira mu Kikoni ku kizimbe kya Princess Complex. Abakutegeeza ndi gwe yeetaaga okubanga otereeza engeri ekisenge ekyo gye kirabikamu Rosemary Beddings ogenda kubanga ate obeefunira. Bakutunza duvets, bakutunza bukapeti bw'omu kisenge, bakutunza curtains, bakutunza amasuuka, buli kimu kyolowoozaako ekyandibadde kibeera mu buliri bwo oba mu kisenge kyo osobola okubanga ate okifuna banaffe aba Rosemary Beddings. Ate nga nakutegeeza nti Rosemary Beddings buli wooba wagira oba wasupportinga abaana ababo lwa nsonga nti nannyiniyo ye Madam Custodian azannya wali mu Aromatic Entertainment mu muzannyo gwa The Promise. So bw'omuwagira ate oba oddiza eri omuntu owa bulijjo. Abantu be South Africa njagala okubanga ate mbategeeza 22 Afrigo Band eryawo egenda kubanga ejja n'endongo Semadongo. So gwe ayagala Afrigo Band ng'ekunyumira agenda yoberenga ate oba wagira onyumirwe omuziki. Abantu be Dubai njagala okubeebaza mwenna be twafunye omukisa ne tunyumyamu mwebale nnyo mwebale okubanga ate mwatwaniriza mwebale nnyo mwebale ddala Katonda akibabalire. Sheikh Hassan awo n'omukyala sister wange mbatumiddeko awo ku Mpombo Restaurant. Bane mugende abantu nga oli Dubai awo mu Deira oyinza okuba ova eri Sharjah oyinza okuba ova Abu Dhabi naye ng'otuuseeko awo Dubai ng'oyagala okulya ku mmere y'omuntu munnayuganda owaffe owa wano genda awo ku Mpombo Restaurant kubanga abantu baffe ba wano kye bakola bakitegeera ate nga abantu balungi. Kale ne Multimind nabo bakola ku ya tours and travel osobola nga nabo obanoonyaako. Olunaku olwaleero tukomyewo ne episode yaffe eyaka surprise era nga nina omukulu wano online gwe tugenda obbanga tunyumyako naye ambuulira amannya ge ambuli kyagala omukolera naye nga tuli wano mu bitundu bya Kawempe ku muzikiti gwa Mbogo. Omukulu ono we wali ensonga ze naye olwaliro njagala ensonga ze yabeera asooka azanjula nga sinnaba kuzeŋŋangana zigendamu. Omukulu owangi sebo yeebaleko sebo kale taata naye yeebaleko sebo. Kale kaakati nze Saimo amannya go. Yes, wangi hello nti amannya go ssebo. Amannya bampita Waituke 20. Waituke 20. Yes, sebo. Lwaki ago tolina amannya ga Kiganda? Amannya kika nze nkozesa ago mukulu Saimo. G'okozesa? Ago ge nkozesa Waituke. Okay. Omukulu Waituke ensonga specifically kwatulaba officially ensonga yo ekutumya Saimo eri ki so that tutandika okugoba emboozi nga n'abatulaba bagitegedde ensonga yaffe gye tuzza okukola. Ensonga yange mukulu Simon njagala kusurprisinga omwagalwa wange birthday in advance nga tennatuuka njibabwerewo kunganze njikole nga yanjawulo. Eriyo ddi birthday? Wansebo birthday eriyo ddi?
birthday ye ina kubeerayo ennaku z'omwezi nga 5 November almost njikubye ennaku 20 agasigaddeyo 5 November. Okay. Naye nze ne njagala njikole olwaleero. Lwaki? Wanjawulo nnyo gyendi era njagala mwawule nti wanjawulo gyendi ku balala kuba ku lunaku luli bangi abajja okufaayo nga buli omu amukulisa amujaganyizaako amwebaza buli omu ebirungi byamukoledde ne byabakolera okwebaza kujja kuba kungi so nenjagala nze nga nze mbeere wanjawulo nnyo gyali kwabo. Abaana abali ku byeyo abaana ababeera ku byeyo mubeerayo ne fiyazi zammwe ayinza okubeeya alina abantu abalaba bikoze bitya kigwe kye kiri mu bwongo buwadde nga surprise yo oli mugikola. Era kiri Uganda kyo okimanyi naye yeyandizavingirawo ko mu butuufu omutima gwo biro byonna mbikola lwakwagala nti yandaga nti anjagalira nfaako. Era ebiseera ebisinga nsobola okubeerawo naye ku online nga tuli ku video kuba ku makya budde kuziba. Sometimes mukubira mu kiro mu budde bwonna buli kyonna kyaba agenda okukola kale agezaako okuntegeeza nembeera informed mu ekyo nga sirina kubuusabuusa. Okay. Kati gwe tulumba mukyala wo wadde okusomoozebwa kunze. Gwe tulumba mukyala wo girlfriend wo oba? Mukyala wange. Omwinamu omwana kyebayita omukyala okimanyi? Kyebayita omukyala nkimanyi. Omukyala oyo Saimo nandibadde okugamba nti ayodde alina okuba n'olubuto naye olubuto Allah yagera emabega kaawo ne lukyankalanamu kale katusabe Katonda olulala lujje. Kaakati olwo mwasembye ddi okwogerezeganya naye? Okwogerezeganya naye ennaku z'omwezi zabadde 8. Ennaku z'omwezi 8 ng'alinako walaze n'avaayo n'alwayokko naye nga ntegedde lwaki aludde ne mulaga nti sikitegedde era ne mulaga nti ndi munyiivu alina okunnyonnyola gy'ava ne musalako emirongooti gyonna n'aba nga mpereza message nga nkyakalanye sikyaziwulira sikyazisoma simuddamu omulaga nti nno nyiize ninga mukyayi naye nga nteekateeka kino era ogenda omusurprise nga sisuubira nti ansuubira kuba nti nze akikoze olw'ensonga kati tetwogera mulaga namukyayi naye nga sinnamukyawa just love wakati awo. Kale nga tumaliriza twagala kutwala ebirabo byo ng'obudde bukyalaba bulungi ogenda tulagira bwe tulaga naye omukyala gwe tugenda okusurprisinga woba wa kumunnyonnyola eri bantu mukyala kika ki afaanana atya wa mutima kika ki nga osazeewo okumunnyonnyola eri abantu? Omukyala oli mukyala wanjawulo nnyo eri abakyala bonna. Abakyala bonna banjawulo naye ate ono yasukkuluma ekintu yakisoosowaza busoosowaza n'akisussa wakisa eri ku buli omu omulabako muwala muto naye ebirowoozo by'ebintu by'abantu bakulu era nga mwatuddekaawo ne munyumya naawe ojja kulaba nti mu butuufu alimu empeke eneesobola okumera. Kale kaka tuli ku muzikiti gwa Mbogo osobola okulaga omuzikiti guli tuli ku muzikiti gwa Mbogo kati wano twe tuva wano tuddawa? Kati ku muzikiti gwa Mbogo gwe wobanga wobadde oyingira mu kkuberero gutuusikiddeko ddala kati olina kuddako emabega katono. Nzirako emabega? Oddako mabega mbadde mmanyi nti oba oyinza kubeera mu video call nenkulaga nti kati weteraawo kuba nze mba ndabawo. Kale kati ogenda kukwatamu eddakiika ng'emmala okukyuka wano then nkuddire. Kale kitegeeza ogenda kuvugira ku sayidi ya right ng'olinga avaayo ku muzikiti. Ng'ava ku sayidi y'omuzikiti. Ova ku muzikiti ng'oli olwo ku sayidi ya right nga kusigadde ku left olwo ologgoze ku right. Nga nzira Kawempe. Ng'odde Kawempe ku poliisi olwo kati oba wafulumamu. Kati okuva ku muzikiti wennyini abeera mu video ng'okwatidde nga video etudde ku right side ngenda kuba nkulaga. Kitegeeza njijjeko essimu kuba irimu audio. Kale kusema official yembeera nga bweri tugenda kubanga ate tugendayo
batulage mpola mpola ate paka tunatuuka wali tulabe embeera nga bwena befaananye tovaawo katukyuke wano ate tubeere nga tutuuka eri omuntu w'omuntu ono ate tulabe ebiri saidi zeeyo kale tovaawo ntambula paka wawa kyolaba maaso awo oba okyamira awo waliwo akakubo sigenda mweno nyumba n'ogendayo nga mu mabbali gaayo weyita n'ogenda watini nnyo weetyawo kati gwandibadde ondozo osoose n'ovaamu n'enkulagayo bulungi awo wakati awo etali eno nyumba awo giri mu maaso awo giri mu maaso efeesize mukkubo lyowadde ogiramu naye mu sayidi yaayo wano andi emanju waayo wabaayo ennyumba endala emanju waayo muba kati njidda mu mbiriizi we nti kati awo ogitambulira buli yennyini waliwo kasimolo ketikigenda okulaga ogambye waliwo akakubo keno ennyumba yennyini wetera ku nnyumba eyo yennyini era ekisenge kyayo kyoba onkwatira wetera ku nnyumba eyo yennyini waliwo ka geeti yejjo giddeko seeri gy'ofeesizeemu kamera gitulize ku kisenge ky'ennyumba nowojji aka black Nasuko wali obugato obwo awo munda lujja lwa green walinga wali ka kolidomu no luno so nodda luli waliwo olulala wali obugato buli obulengera olwo lwennyini olwo luli munda olwo dabayo wewe wennyini awo sayimo kati waba daliyo nga nkulagirira mu ddwaliro ne kati otuuse kodi yebaleko mama nakaseke wali ebasene kale nina obuntu obwendeese wano naye nga omuwuza okusizaako kanzije ndowooza kyekyo bangaye mwali wansigadde mukaba ndowooza kale kusema official kati katulabe firimu nga bwegenda okuba nga ate etambula ebeerako firimu yegiraba ogyerabire genda yibira wawano kasente kano wali okalabyeko nga kamaani mugambe njagala bweru nesabirawo byeŋŋende nze
katono nnyo bangamba era mulwadde. Bangamba mulwadde. Mamsa munange ojjeko wano wabweru. Sama tuleme kuyingira. Nyavu. Lese ebintu byo bino. Bampadde ebintu byo mbireete siggwe mulwadde. Oli mulwadde ebiri serious. Ale tofa. Nze sikola mu ambulance. Sokola besente. Sokola besente. Sokola besente. Sokola. Olabye n'ebikuluma ego sokola besente. Era yampadde ebimuli bye yaŋŋambye. Ayina ebirala byakuleeta neŋŋamba sooka omutwalire ebyo anteebe nze. Naŋŋamba kola ki? Sooka nteebe. Ntebe ndikolinga no recording ono. Sooka nteebe. Ebirala mbibire nga mbikola ki? Mbiteekayo. Ebimuli ebyo birabye. Bivudde wa? Oli yaŋŋambye Sayomo. N'onaatwala otwaza ebimuli bw'ati kyemmanyi mulwadde ajja wona. Sayomo baddaage. Bonaabonedde ku nsi kuno. So ani yakwadde ebimuli ebyo? Gazi banna. Bamuyita Sheriff Mato. Mpayo chance mweka. Yaŋŋambye chance emu. Wataba yeye timu hamu yonna. Oli kubbali Oli kubbali ani abaleese wano bonna. Oli kubbali osandabula. Wamanya dibambereza hano malala. Tegisoboka. Akozesa amannya kyamala. Kubanga era oli mukuba bbali. Waituke. Kale nze omanyi abantu batima amusaagala bafiirako. Kati kano kakolenga bakyali katujjeko kamera tujje mutulikodinga akapeyogera omutuufu. Omutuufu bamuyita Waituke Sheriff Mato. Oli mukulemerako Swala. Akiwalaika kankuzanyira erinnya ly'omuntu kanzanya erinnya. Saagala kuzanya bintu bino bigenda tuswaza. Sikulimba. Kwali lina linnya ddala. Lawrence no linnya ki? Ndako disoyo linnya ki eryo? Nze mmanyi omu Sheriff Mato. Teri mulala. Kale ono eyabiweerezza omuwa bubaka ki? Kuba yengenda muteekako sina kyensalamu. Sina kyensalamu pati. Waituka afunye omukisa nitasobola nakukola bino bintu bino. Ndowooza olaba abasajja gwe baagala tafaayo. Ayagala ate batayagala ate yakola ki yafaayo. Kakati nannyini bimuli omuwa bubaka ki nga bwe mukuzannyira wano. Akazi.
Ale tekisusa sayi. Mmenyeliko baba. Kale kakole bati goli wange. Tubisalemu. Kusaa tuswale za tukole bu training bwana watuleka ya manya amacha. Nze nagambye wetaba timu hamu yonna abeera oyo bba wange tata wange bba iye yekka gwe nina omubwati songerako mulala wallahi vaituka abeera wakati enamba eriko nino 256 ya wano mu Uganda ina musajja kyomulala va kubali abebwe sina wallahi sina nina omusajja ali waituke gogamba ali Abu Dhabi nina omubwati sina mulala kali ali Abu Dhabi atoba goli Kampala ate nange era ngenda zaako okusirika okuzibikira gwana amanyaka mukubira wano wonna Lawrence ndowooza olabye abakazi nkubulira nkugamba no teweemalamu koze bitya nti tenya agenda kulaba baby ayogedde mannya malala atutumye naagala mugende omukulu yegwe isima nedda wadde oli obusente bwo ate isima bakuyise edda isima wano ate isima agambye isima Allah abakyala we bati wabanga atebye isima alabika gwayinanga ebbaawe kati goli oba kati awo goba brother kati awo zimba brother we gobadde eyo oli eyo otoba nze naakava mu bbugumu lyeyo ate okimanyi bulungi mwana wattu omusana embeera yonna tutobera bakyala naddala oyo nno weyandibaddewo mu mbeera yonna wabanga waatyo ate ebyeyisima kyewuunyisa alhamdulillah wetu wenyina okugamba otebye linnya Sharif Matovu waayo omukazi akwogedde akwogedde ate ng'ogambye ate ebyeyisima eyisima ebadde koodi ebadde koodi omwana ali wano buli wamu walwadde sima buli wamu walwadde soogera ebikyama owaayi wangi taata omukulu omuntu ali wano agamba buli wamu wamuluma wuuno bebe alina ekimulumisa buli wamu akimanyi ye kennyini owaayi kwata essimu olabe ku baana baabo baana bafipopawo wuuyo kwagala nnyo munnange kwagala biri byonna byalagirwa Laila mukwana naye nga mpisembi ati munnange obaddeeyo nga ndowooza nga otoba ku lwange nange ngende nyina okutoba ku lwo olowooza eno tuliyo kati olowooza eno ndiyo kulwanidde oliyo koli kukyayo kulwanimbu kulwange ono yennyini mukyala wange omulungi
mama Nakaseke abasinga gomanyi nga Sala Kyagulanyi abalala Sala Katushabe ayina amanyo gamanyi omwana ono nandibadde nange Simon nandibadde nange nyumirwa okubeerako e Uganda ndiye ku bulamu bwa Uganda n'oba tolina mu kasenda sobaamu nezo wansi ezitambula wano mu mpale ntonotono n'otambuza akagereko osobola okubeerawo n'ogamba wayi kanje ku bulamu naye sebo tuwire kalwa abantu bano okukasa kakati sebo oli utya bebe ndi mulwadde mama Nakaseke owulira otya kati how do you feel right now if I'm talking with you like the sound you hear bebe ngenda kuwona ogenda kuwona iya that's good my baby nanange the one and only the girl I love get this one mbuto jasobola kunfunulira bebe bannange nga neeyanziza baby sinyo munange mama Nakaseke gwasinga obwedde ogaana okwogera nange nengwa mu kitanda weti nenkulowooza nga ninga akulikaawo mpewo nejja ne ngamba oba kati oba yandibadde wano nga mbugumyako luli wagera nongamba enkuba nnyingi empewo yokufuba ne ngamba nfudde ensi bannange si yabadde alina gy'aveeyo enkuba ennyingi ate kakati naye empewo webafuuwa ennyo oli otya ndi bulungi kati Simon lwaki omulagiridde Simon omulabe wakikoze Simon gwoba onyiigira oba omunyiigira oba omusanyukira naye nga Simon mbagala muyingire bagaala neŋŋamba obaani ono nga Simon owaayi omukyala mubuulire ensonga yetuleesezza wano olugendo owaayi ensonga yakya birthday omukyala mubuulire ensonga lwaki ebintu bino tubireese gyogere naye eveewo ensonga nkulu nnyo ekyo nno kikulu kakati bebbi amazaalibwa ago birthday ennungi egyennaku z'omwezi nga 5 Novemba naye olunaku olwo ndulabye nga lugenda kuba bize bangi bagenda kusoosowaza bagenda kuswitiza bagenda kuweereza buli kimu nenga kakati nze kamba kuba akavuvu nenjireeterawo obwangu nga tewali yakirowoozezza era naawe olayika obadde toyinza kikkiriza baby happy birthday darling thank you love bannange neeyanziza baby owanko gwasinga so njagala embeera gye tuyiseemu baby tutobye nno struggle yennyini struggle ate neekyali mu mbeera eyo niŋŋamba nti omwana watono nga njiridde mu mubiri kale baby mpulira obusungu Simon owaayi omukyalo ono watantimbye nga tewaliyo ku social media online yonna wogimanyi yasalawo n'agamba tajja kunkuumira mu galale nanjija mu galale oli eno oli bweru weetaaya ndi eno neetaaya ndiisa buti era wembeerawo nga ndi nayo ku online ne ngamba alhamdulillah naye webituuka ku byalaavu awo nga nyiga nga ndowooza nnyo era nga nfuutukayo njija nkwata essimu yange ngiteeka mu kiwoto wano nga mmanya kati mulina nga mukubirako ka vidiyo nga tunyumyako nga ali akamere nga ndi naye ng'anywa ku kyanywa paka munne okuyingira buliri gy'akoyera eyo gye twebakira babiri naye nga nte ye ali Uganda ndi abroad naye nga tukikwasaganya bannaye kale kaakati omukulu kasooka tuleeta ebirabo ebirala taata kasooka tuleeta ebirabo ebirala ate emboozi eyongere okunyuma kale taata kale kusema official tukyagenda maaso ne surprise eno owaayi nze nagambye omwana enino simugatta kubeerawo mutyamu abatagatta ku baami bamwe abaana eyo nga bali kugatta ku basajja ono yagambye atya today as I celebrate your birthday there is a very special gift I want to give
a beautiful person I like banene yawandiise nno ndoza I love you. May your day be as special as your heart, as warm as your smile, and as beautiful as every thought I have ever thought of you. Happy birthday, darling. Nice. Sasa people sote muli struggle na neravu mujirina. Kale tuba kusema official labu kunaye labu wenetuula kitegeeza omukyala abalala bayinza okujja ne bamukuyambako so tulina okumuwa obudde omukyala omuwa obudde ebiseera ebisinga omubeererawo naye asobola okukubeererawo kuba gyayita omulaba mukyala mulungi abamulookera bangi mukama wange nze nkubuulidde mu nsonga eyo katuma kuleeta ebirabo ebirala tova kusema official katono nnyo tovaawo. Rosemary Beddings katuusaako show eno basangibwa Kasubi ku Princess Complex gitayo okubeera nga ate ofuna ebintu by'omu kisenge byonna bed cover amasuuka towels byonna byolowoozaako malafa Rosemary Beddings babiyina nga wala mu squeeze back omu osobola okuba nga ate obanoonyaako kale gitayo embeera ebirengi tusambulira bulungi nnyo nawe oyagala ka surprise nga kano of course osobola okubeera nga ate otunoonyaako ne tubeera nga ate tusurprisingira omuntu kale ebyo tonnabiwummuza nga tuleeta birala lowooza omulaba keeke bwagirina keeke gisse wansi wali ate tumale kubanga tuleeta ebirala bijja bba kino tolina kukwatirako waayi nabiri abaana tuyo munda kale ebirabo bikyali bingi eno zino ziyinza okuba nga ssente saagala zibikula kino kiri mu ttu kimanyirwa nnyini kyo kati mukama wange kino kiwaŋŋambye mbikule kino siwe kiri kakati kali kasse wali obikkulire kano ekiri mukama wange ate beera nga ate ensonga embeera bwe tuli awo nga takkiriza ng'olwali mukusika eryo oba insitiria yabadde akulu bagamba insitiria aluma abanga musujja ogwamu omusaayi ogwamu amazzi byonna byampeddeko tebanteekangako cupankulavye wala eruma bubi kati buyo obadde ogenda kuddako kugenda kwokusikira kwange otaayiza baye baleme kunoonya bakuyita mututabuseeko ofuba okulaba ng'otaayiza tolaba toyagala ddala baye bafune bwe bayita n'okuyimba oyimba Obulabi nga mubikola kyatwala bannange baby simula ekirabo oli okukoma ku kava nga kuweereza kava essimu ejja kujja gye bujjeeyo mu maaso naye abasajja bali creative omutuma DVD naye bula n'akuleetera akasaanikira akabikka sigi ono kyemmanyi tasobola creativity y'abasajja g'ogityanga kebeera gwe bintu biggweyo ono kyemmanyi tabisobola byonna abikola kale mpulira Saima kino sikirabangako mbadde sikisuubira mu bulamu bwange ate olina omusajja bakakola bati
Simula nkakusimula. Hey. Ha. So. Banange baby ne. Omwana tutosumula ku simu mpya. Ebyo byenyina okumukolera munange ebyenjawulo. Baby ne aziza. Walibanga oba oli awo anajjukiramu naga nasumulula essimu empya mu bulamu bwange sigisumululangako. Yo. Surprise, ate surprise ene enyumide okubanga ngikoze nenyini akola kyagiraba. Kati sebu. Njagala omukyalo n'omuntikira ebigambo bye nze mbeere nga nkola ki. Nkujjako engalo. Maybe ne aziza ne azega. Yeah. Soko omukasi Alina okunkanyugira. Oba yabasooka. Sajja soko muwe ebigambo sajja bakule Baby byampeddeko naye kyenkugamba nti neyaza nnyo neyazeega. Bannange kino sikirabangako. Baby neyanzizza banywe balire ddala wallahi siri kukyawa taata. Wallahi neyanzizza. Continue. Baby webale kunnonda mu bangi bonna baali bangi. Baali bangi mwali ku paaka. Baali bangi bye tuyiseemu ffe tulwanye entalo. Baby neyanzizza nnyo. Neyanzeege Mukama akuddizeewo. Amina. Allah akuwe ky'osinga okwagala baby. Nkwagala nnyo. Era akumpe gwe kennyini akunfunyire. Nkwagala nnyo. Ebyo byanampa obeere nga gwasoose. Baby era nze nsooka. Bwe kiri. Baby neyanza keeke yange. Iye. Neyanzeege. Ngisumulule. Keeki tekanjirabeko bagikoze bati bannaye baŋŋambye kuliko ante mama nakaseke bamutadde ku keeki niŋŋamba simulabanga omuntu ng'ali ku keeki ndekandabeko ayimulaba ku keeki yamma nakaseke tawe. Keeke yiyo. Mama nakaseke sumulula mpola mpola nange njirabeko. Wanga munnange. Ocha. Topapa ebyonna ebyensi tofa bingi kabuwuulagwa byonna bikwase Katonda era nange ndeka nkukuume kasita okiraba nfaayo nga nfubye okukuba ekyeyo era suubira kiralo. Mama yakaze Oli mu kuyimba. Keeke yeeyo nno. Nontambuza ng'omugagga kakeeki. Oh my God. Nsosa kiraba wano keeki eriko ekifaananyi ky'omukyalo omulungi nga ggwe. Allah akibar. Baby neyanziza. Zino zonna ssente zo. Neyanziza taata. Bino sibikolangako naye neyanziza binkolera. Wanyiridde baby. Baby thank you so much. Kale omukulu tumalirize omukyalo omuwe ebigambo byonze mbate bannaye muddemu mwogere. Yaganye okwogera nange. Ebigambo byo bimumpeere tuve wano. Baby. Wanji baby. Baby. Wanji baby. Tunula wano nno. I love you so much, darling. Baby, I love you too. You are the only girl or wife I have on this world. There is no anyone, baby. Only you. Baby, I know. Wallahi nange. Baby,
naye nkwagala nnyo obulamu bw'ensi eno era we mbeera wano nensiriikirira mba ndowooza ku gwe wekka. Oluusi wensirikamu tolowooza nga nti nkukyaye, manya nti laavu yeetimbiza eggendo eddene nentuusa ku lugendo olwo naye nga mba nkwagala. Tobale byonna byonkolera, tobale kuneekuumira. Bambeera babeerawo ne batuusa obubaka ne mbagamba bannange mukakkanyemukko, ate twagambye olulino we mugamba mukakkane mulina mutaano mba mmanyi ekyokukola naye ng'omusajja ebimu otabyerekereza oba ojja kuwaba naye nkontolinga ng'omuntu. Naye nga nkwagala nnyo Mama Nakaseke, mukyala wange omulungi omuwaabi gwenjagala okuba n'ebbanga lyonna. N'abalongo Simon ade mbamugambyeko nti n'abalongo inshallah tubeetaaga gyali yatusabireko. Bebe abalongo tulina obafuna ekyo kimanyi. Omukulu nzigidde. Kale simu yange eweddeko omuliro naye egenza okugwako omuliro nga obubaka butuuse. Kale tumalirize obugambo obusembayo ng'obungambira mu kamera. Omulungi wange, omwami wange, nkwebaza bebi, nkwebaza. Simanyi ki kyewandabamu naye nkwebaza, webale kunjagala, webale kunnondayo mu bonna abo abali. Bebi, simanyi kyennakuwa naye siina kyennakuwa naye Mukama byonna byonna yabikola. Nkusuubiza nange nja kwagala bebi, ate okimanyi nkwagala era nkimanyi okimanyi. Mwagala nnyo, mwagala nnyo Tata Nakaseke, ebale kumbeererawo mu buli kimu. Nze mugaba bugambe nti kino kati nva mu ddwaliro bankubye ebbiiru y'amaanyi yaganye okwogera nange naye olumugambye bansabye ssente bwezi tinazinteerako tanyeze wabula mpeereza bweza screenshot nagaana okwogera nange nenkaaba naye nga neeyanziza. Sirika tojja sooka oleke bebi, neeyanziza nnyo neeyanzeega. Nsaba Allah akunkuumire, nsaba Allah akuume omukwano gwaffe tweyongereyo paka nkusuubiza nja kukuzaalira abalongo, nkimanyi obaagala, nja bakuwa. Nze nkutadde nange neeyanziza Simon neeyanze keeke eyo giteeko ogisale ku birthday neetuuka ejja kutuuka. Kale kusema official Simon webale kwetikka, abalala tebabituusa naye gw'obituusizza. Obuzibu butansasula. Kati Simon akubuulidde waneeno. Nziza omukulu wandagirira. Kale bino mbiraba ku TV. Oli ku TV ati. Kale kusema official nawe osokubanga surprisinga omuntu omumbere faraganagana bweti Rosemary Beddings batusaako show eno basangi Kasubi ku Princess Complex awo ku bitaala byennyini ng'okkirira mu kikoni awo ojja okubasanga ku level ey'okubiri awo ojja okusanga banafe ba Rosemary Beddings oba kuba ku namba gyo screen eyo okusobola nga ate omanya ebisingawo. Kale kankuleko ogenda ogiranga banange thank you so much. Nsaba Mukama abatambuze bulungi mutuuke bulungi. N'omwami wange nsaba Mukama amuwe kyasinga okwagala amunkuumire, wallahi siri mukyawa yogedde mu kamera siri mugattika ekyo kyakimanyi, wallahi sisobola sisobola. Kale mubeere bulungi fonna omweraba.